omuko batte kangeze kuggwa atajja kunyiiga budget gye yakoze okugenda wa Gloria okumwanjula ya milioni 35 taata wa Gloria Muzeyi Kabunga n'ategeka ya milioni 4 banirize ya 35 naye nga mu 35 taata gyategekera okufuna nga yagikozeseza milioni 4 alina kanzu ya mitwalo 5 omutabani wo omukulu we bazaalibwa ne muwala we alinako emitwalo 8 n'ekitundu naye ajja lwakusatu okutandika okukola emirimu n'emirimu gyagiyimiriza bw'aba wadduuka aliggala embaga ya kwanjulwa kwa mwannyinaze kutuuse abagenda okufuna ssente abasooka bayimbi ng'oggyeko kuba nti bazze ku olwo tebajja na kuyimba bajja kumumuunya oluyimba gw'olukuba DJ Play tracker number 4 n'olukuba ku byuma byo bye wapangisiza najjanga ne kanzu ayambadde yakatematema abamu bakuswaza nnyo n'olusinga ne byayambadde tobitegeera n'akulyako ssente mu ddakiika nga n'omukola ayonoonye effulo yaagwo nti akusanga omugole ayingira oluyimba lwalina katugambe lwakuyingiza mugole ate abasanga mu makkati ng'omugole yagenze dda naye n'abaga nti n'omukolo omulala nammwe olw'okuba muli bakimbuyege ne mmuwa ssente ze ajje wano ayonoone effulo gye mwategese abalyeko ne ssente zammwe agende nga tayimba emikolo gy'okwanjula kino nkiddamu abayimbi batwalako tebayimba beetala ofufuna mukwano gwo batte nga muyimbi oyagala abantu bamulabe nti mukwano gwo mugende tijja kuwayaaga kukusitula nti naawe wooli oli kusula ng'ogenda ennyimba zo tujja zikuba ng'ogenze era abantu bakube engalo zivuga kyekimu zirayiminga kyekimu ku ndongo y'emu nga tozizanyeemu kaliyoki nga kati bwe bakola ekyokubiri tezitta fulo mufune abantu yani yabaga nti taata ayagala nnyo okulaba ku balala abatali ggwe omukolo inese ekitiibwa anti gwe kitiibwa buli lwotwala onagera tozitoye okuzitowa kwekola kutya ogende ne banno alina y'abantu twala abantu bo baganda bo balina twala mikwano gwo ekisooka mutwala abantu twala namba gwe bobala nti nno tutta abantu 100 awulira babale nti ku bugenya abantu 10 bayinza kulya mmere ya sente meka eyo musooke mugijjeko ebere wali ate buli ajja agireete bombala nti suwani ya mitwalo 3 buli gwotwala ofukula nga agikuwadde okuyingira ku lisiti atagifunye tagenda okujjako nga best man wange gwe nga nti ne waba talina nze mulonze ne omuwala mwannyinaza n'agaba ekimuli ekirungi abazadde baba basigadde eno kati buli ajja ez'okulya alina okuba nazo kati ebirala bye mwagala kuba omukolo guba gwammwe nti waayi titwagalanga bwe banayogera ku linnya batte buli ali waali awulira endongo giteekemu ssente bakuwulire baabazadde bakusabye kulaba temuwaayiriza abazadde ku mikolo gino twagala kulaba ku musajja atwala omuwala waffe ebirala biba bibyo byakunyumisa kati gwanyumisa ebyo bisondese bano ekyokubiri nga tonnaba kusondesa banno beera ne percentage esinga obunene nga wagitadde mudda ate nakyo ngenda kubabulira obukodyo obuteekamu percentage ennene obuhandolinga ekyo bwebanga omukolo gwa miliyoni 10 miliyoni 8 abeera nazo 80% naye n'omunaana gw'oli nagwo sooka olabe nti nagwo senga 2 zibula zimala kati gino mikwano gyo tusonda nange nsonda tuyinza okusonda ne tuyisa mu 8 either yongerako ku bintu by'otwala oba egimu gijjeemu ezizo zijjeemu 8 oga nti bakwano bange be bankoledde omukolo zino ate zitereeza ogenda kufuna amaka kubanga ensobi ze tukola wano njagala mulabire ku bannaffe abalaalo abalaalo okufumbiza muwala we baba batandika kampuni wakati iwe n'omusajja atwala omuwala beera erunda nte era olujja nga bakugamba nti otwala muwala waffe nti ye ozze kusalira nti ye twagala enteezi 5 nti aba nange nja kusobolako 3 nti kale leeta 4 nti mukaashi oba mu nzigoba bugobi wadwa sina lugezigezi naye ab'amaanyi ennyo nga baga tuzaagala namu twagala kika kino kye tulunda kati ente ziri bw'omala ozigoba ne zituuka eri buli lwozaala muwala waabwe nga bakuleetera eyo si kampuni buli lwozaala muwala waabwe nga bakuleetera wano tulina abasajja n'agamba nti nkunkumudde nina abaana 7
naye takulaga nti mwe banywa mata wangi abagulira Minister of Education ennaku ezo yagamba nti abaana temubatwala ku masomero nga temubawadde mata oba kumbatwalirako n'amagi. Omanye entonde yali wano omuntu ono ng'ajerega atugamba ati okuwa abaana ku ssomero nga naffe tetugalina ge tuli. Omanyi lwaki? Ekisooka nti ffe tutuuka okuzaala mu baana b'abandi nga awaka be bannakizaalizi bokka. Omuvubuka awuliriza ddeka kutandika kuzaala ng'ekizaala awaka mukazi wo yekka. Tandika okuzaala nga waka waliwo akakoka akazaala. Kakati bali bwe bawente nabo ne baleeta omwana. Oyinza otya okuga nti bwatuuka okusoma kiba kyakujeregobaga nti mugende n'amata. Ffe kiki ekitutwaze emmwanyi katugende nti kyabuwangwa naye gwe olaba mutaata w'omuwala aba afunyeemu alina kyasigaza. Nina gye nagenda naye nga sinatuuka ku ekyo kansooke nziremu okukkaatiriza kino. Abavubuka Abaganda abawulira ebigambo bino okuwasa kyabuwangwa n'abawulira olulimi Oluganda okuwasa kyabuwangwa naye toteekateeka kutandika kuzaala ng'awaka ekizaala ye mukyala wo yekka. Tandika okuzaala ng'awaka waliwo kinnakizaaliza ekirala nga waliwo ente nga waliwo embuzi waliwo enkoko nga waliwo embizzi obanga naye omusiri gw'emmwanyi. Abasajja abalaalo abaana baabwe kwe balabira emyaka gy'ente zaabwe oyo namuzaala eyo gaazu bagizaala ya myaka 7 naye gy'alina tomulimba. Bafiddeyo omwana yeteekawo ente ez'ente nazijja ku muwala wange gwe baatwala gundi yakamala mu bufumbo emyaka ameka nti 2 nazo zino zimaze wano emyaka 2. Nkugambye nti zizaala bwaza gwe naawe ofuna n'amaanyi agazaala. Lwaki nti buli lwozaala nte nina kuwasa ate mu kuzaala ngenda kujjaawo mu kuzaala muba mwongera kuteekawo bondi. Obungi bw'abaana bwe bungi bw'ente bwogenda okuba nazo. Kakati abo okwanjulwa nga batutte ente kubasalirawa tekubasala kuba ffe tugenda ne tuteekamu etono tuga nti naye babbeeyi yatwalayo ente 2 akazaala abaana 6 alina ente 6. Ffe manyi kye tukola ente tutanzite tutwala nnyama ekyebbeeyi kukulaga nti ente yiino bannange era tubadde tujjana namba emu okugulu tukusse busisinga edduka endulu nevuga. Ennyama tugiwaayo ku ssaawa 12 oba emu ez'akawungeezi eyavudde ekyaggwazeeyo ennyama tugenze lwa 6 baagisaze lwa 5 tusobole okukwata obudde. Etandise okuwunya lwe tugaba oli mutagende n'ekifiiki n'okugamba obugambi abantu nti bannange okwonoona obudde bw'abantu oba tulina kugabayo ennyama lwaki tegenda lwa 5 nga abooluganda batandise okutula ne bagyokya ne bagirya olwo baba tebalidde ku nnyama y'omuwala babalidde. naye n'ekyo tulowooza nti bbeeyi nnyo kye tulina okuteekamu olujjudde wali bakirabe bannange yiino eriko n'okugulu era yante si ya mbogo. Twasaze ensala ekitegeeza nti bizinesi eyali badde tugatta twagigaddewo bizinesi yafudde. Kati oli omulala gadde tosala nti gireete ennamba bw'oba oyagala tuleetera nti bw'oba tulina kireke bw'olifuna olikireeta wano mukwano gwange nina abaana 6 kituufu balungi naye senga waaliwo bondi ya ente buli mwana lwazaalibwa kitegeeza nti n'ente waali badde na 6. Kati gwe mbulira emicungwa gye tutwala bagikomyawo batya amapaapaali ge tutwala bagakomyawo batya ate ne tubanga twakwata bintu bukwate. Nasangako omwami yazaala bawala be balungi 3 era bonna bafenye Mukama n'abawo omukisa ne bafumbirwa ng'omwami ku lubalaza alinako entebe 3 seti eziri awo enkuba zeekuba ezoonooneka. Gundi yaleeta entebe ne gundi n'aleeta entebe ne gundi n'aleeta entebe. Noga nti abavubuka abawasa mu lujja lw'omwami ono alina omukisa bwe guti ne batabaamu n'amagezi kugendaga nti twatuuse ewaka okusooka okutegeera ekitaliyo n'ekiriyo kati twatutte kiriyo. Lwaki nammwe muleeta ntebe zivunde? Ate oba entebe azirina taata mutwalire ekirala mutwalire ekyatayina mutwalire ente okuggyako obulagajjavu bwaffe ente za bbeeyi okusinga ente. Entebe ente za bbeeyi okusinga entebe. Wane ogamba nti kati ate lwaki ndese ya taate nene nomuganda ebirala byembadde ndeeta ndeseemu abavubuka bano nabo bawerekere notekawo ente ezo 5
ne buli emu ne beba ya mitwalo n'ebisigadde ne wabasukali tadagamba basukali temumpa naye omutwalidde entebe n'omuwala gundi naye ze yaleeta n'omuwala gundi ze yaleeta gwe bagambye olaba n'emmotoka zino ze tufuga emipiira gya sipeeya zivundira ku mmotoka era bwe mmotoka omupiira guno oguvugwa bwe gwabika sipeeya ogenda omusanga nga yazimba dda gwe entebe ezitalina na ddiiro ddene mwe zinajja waliwo azimba eddiiro nga linaabeeramu entebe endala 3 seeti ebeeremu era baba bagipima okujjako ng'oli eddiiro yali akoze essomero kakati oleeta otya ekintu nga kigenda kuvundira ku lubalaza nti kuba musono so ebintu ebyo ekisooka bitwavuwazza ekyokubiri bituleese entondo ze ziri ze nagambye nti minisita education ogamba omwana wo nti mutwale n'amata bw'olaba abakujereze kitegeeza nti abaana baffe tebakyalina kulya ggi tebakyalina kunywa ku mata naye ng'omuganda wedda yateekangawo waakiri enkoko ebeera awo kintu mwe tuva ekimudifayininga okumwawula n'abalala nte kalo ate nako kaali kankoko abazzukulu be akalo kafuuka kabanyankole kabateeso ente zafuuka z'abanyankole naye nga tuli jjajjaffe kintu kyekyo first muganda yalina ki yalina ente nambi bwe yali okutandika okufa walumbe yamugoberera ngazzeeyo okunona yeerabidde akalo k'enkoko ye kitegeeza nti twalina enkoko tuli balunzi nga tulina akalo nga tulina n'emmere emala kubanga n'akalo kaali kankoko wadde kati k'abantu naye nga n'abantu tukasanga ku mikolo noga nti mumpe n'ekalo kubanga wano ew'abazzukulu bannambi ate twakafuula akatakyaddawo kakati obwo bubenje akasembayo mpasa ddi mbanya nti kati ntuuse nkola okwanjula nina kubanga nsula mu ggoloofa okwanjula n'okuwasa byanjawulo ennaku zino tugenze environment erirakisingamu omuvubuka asobola okubeera n'omukyala naye nga tannamwanjula era nituga nti oluvannyuma tujja kweyanjula si kyabulabe ne mutandika okweweereza bwe mutandika okweweereza ky'obuuza kirina kikonyeko naye kankiddemu omukolo gwo laba ebikulu by'olina okugutwalako bino ebya taata ne maama bye twabazeemu emitwalo 3,15 ebyo byebikulu era bw'ozifuna ogenda nga bugenzi omukyala asooka okugamba nange kiki abazadde baagala kulaba ku mwana ku musajja yatwala muwala waabwe so si ku ndongo n'amatu gaafa dda tebakyasobola kuwulira n'abamu bebakasaayo emu batwalire endongo ebawugganya kakati ekyokubiri oleeta empalana ku kyalo eyo bajeti gy'otaddewo bw'olabanga ng'ogiwezezaako ebitundu 8 ku 10 yitaba nno bakuwerekere mugiteeseeko gy'otaddewo yitaba nno ya bukadde 10 ninako obukadde 8 yitaba nno bagiteeseeko bayinza okukugamba nti 8 gumala bayinza okugamba nti zeetaagisa 5 bayinza okugamba nti ate naffe tukuwaddeyo ebeere ya miliyoni 15 njagala okiddamu kino ebintu bye twonooneramu ssente abazadde tebalina kye babifunamu n'akamu omukolo kyoga nti bw'ogukola nga gwa miliyoni 10 omuzadde bw'alwala takuba ssimu kugamba akuba nti bannange nalwadde neetaaga nagenda lubaga naye gwe omuntu eyakola omukolo ogw'obukadde 10 okubanga taata kubira mu wiiki emu n'omuga nti taata emitwalo 2 gye beetaaga sigirina akubalamu amagezi embaga yakaggwa kati tozimbyanga mukolo kugukola kyotenkana kubanga ojja kuleka ekifaananyi kirala ng'ate naawe oli kirala bakukyawe kayo abakyala bw'oba musomesa mukyala gw'oyagala okuwasa tomukwana ng'omuga nti ndi dokita sente tufuna za njawulo ekifaananyi ajja kufuna kya dokita asabe ebintu by'ebbeeyi akukyawe ng'akukyayira bwereere alabe nga tolina makulu kakati ebyo ne ku buko bitwalibadde tukola